Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, abo bonna abaluli olulangira, bamaama bannamasole n'abazaana abazaala Obuganda abatuzaala, bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya, abakulu b'emituba, ab'amasiga, ab'ennyiriri, ab'empya n'ab'ennyumba, abataka mwenna mbaanirizza babulamusaako. Nnyongera okulamusa n'okuweereza obubaka eri ab'emikwano abooluganda abako mwenna, tubabuuzaako nti muli mutya. Mikwano gy'Abaganda nammwe mwenna abantu abawangaalira mu Buganda bw'okutegeera Oluganda, ne bw'oba tolumanyi oyo gw'okawa, ne bw'oba gw'oyagala okumanya ebikiri mu katambi kano tamanyi Luganda, gezaako okumunnyonnyola. Akatambi kano sikakugire ka abantu bonna. Omumbejja Ndagire tajooba. Ntuusa okwebaza eri abo bonna, naddala abavubuka, abakyala n'abaami, abazaana ba Kabaka, abafubye ennyo okulaba nti mulwanirira Buganda, mwebazibwa nnyo. Ntuusa okwebaza eri abo bonna abaana baffe, buli omu abatasosodde mu mawanga naye ne mumanya nti obuntu bwaffe butukakatako okukuuma Obwakabaka bwa Buganda n'okukuuma ensi yaffe nga ntebenkevu. Tulina okulwanirira Namulondo ya Buganda n'okulaba nti tebatuggyako nnimi zaffe na kiki kye tuli ekitufuula abantu balamu. Nsaba okukubira Obuganda bwonna omulanga ti muffe, nange ninayo abaana bemmanyi abalangira abaasala eddiiro ne babawa ku bukunkumuka, abali mu kukomba Mayiga mu bigere, gye bali abalangira nga balangira bennyini, naye nga bo tetujja kubafaako kubanga Abaganda bagamba nti bazibajjira kumu ne zaawukanya emibala. Ozaala abaana nnyabwe y'omu, kitaabwe y'omu, naye buli omu ng'alina empisa zize. Abo mubabuuse amaaso, abalala bakozesa bujja nti bwemba sikirina, bwemba sinze ali ku ŋŋoma, wakiri eŋŋoma eveewo. Abo nabo gye bali mu lulyo olulangira. Nnyongera okwebaza abalangira mwenna abategeera nti Namulondo ya Buganda oba Obwakabaka bwa Buganda tebukwata ku nju emu, ku nju ya Ssekabaka omu, nedda. Obwakabaka bwa Buganda bulina amatabi mangi era bukwata ku buli muntu, era Obwakabaka bwa Buganda ekyabuwangaaza Baganda kugabana buyinza. Buli omu mu Buganda alina omulimu gw'akola ku Kabaka, era buli omu mu Buganda alina omulimu, buli kika mu Buganda kirina omulimu gwe kikola mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ne kukulamu n'okutambuza Namulondo. Kye kikuuma Abaganda okubanga tulina obumu ate tulina emisingi egyanyweza Obwakabaka bwaffe. Mu kino njagadde okutangaaza Obuganda nti Katikkiro wa Buganda tamala buli kimu, era eyagezaako okweyita kamala byonna Abaganda baamuwalana, Abaganda baamukyawa, era Abaganda baamuswaza, era Abaganda baajaguza mu kufa kwe, ate Abaganda baamukola bubi. Oyo yali Sapolo Kaggwa. Mu Bwakabaka bwa Buganda Bakatikkiro ababaddewo bonna abazze babaawo, tewali Kabaka yali yeefudde, tewali Katikkiro yali afudde Kabaka. Eri Buganda kubalaga nti Kabaka talina mugaso, nze bwe mbaawo. Oyo yabadde Charles Peter Mayiga Kamegere. Nze no gwe mwogera naye nakajja okukizuula nti waliwo omwana wa mwannyinaze abamuzaala ba mutima era yeenyumiriza nnyo mu Mayiga, naye namubikkuliddeko ku nsonga enkulu ez'Abaganda ezibaluma, ne mmugamba nti mmwe abasaze eddiiro ne mubeera ne Mayiga mulya mu Buganda lukwe era tuli bakyawa.
tuli balekeza ennimi enkambwe embi ezibakwatako ezibayoyomya nga tuvudde ne mu nsi. Bw'atyo omulangira ono yakkakkanye amampaati ne gamuggwa. Nsaba n'abalangira abalala abali mu kulya mu Kabaka olukwe, abali mu kulya mu Bwakabaka olukwe, abalowooza nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, saagala muyita Ronald, nzija kumuyita Muwenda Mutebi kubanga njogera ku Buganda. Nenyumiriza nnyo mu Buganda okusinga eddiini yonna. Nenyumiriza nnyo mu ggwanga lyange ekigambo nti ndi Muganda, nnina ekika, nava wano. Ekintu ekyo kinkakatako nnyo. Nenyumiriza nnyo mu kigambo ekigamba nti Omuganda abuulira omwana we obujjajjaabwe wagye yava, wagye asinziira, n'atambula mu nsi ng'amanyi wagye ava era kikyali. Tetuganye tujja kusinza enzikiriza z'abalala okubeegattako, naye nga omwana we omubuulidde kyali. Bw'aba mutoolo omubuulire bajjajjaabe bonna ettoolo gye beebase oba musoga mugambe amanye kyali, baleme kubula mu nsi muno. Nyongera okugamba abalangira n'abambejja nti Obwakabaka bwa Buganda tebukwata ku Baganda bokka. Omuganda alina olugero olugamba nti awaggwa ekku tewabula kalondererwa. Buganda lyekku, amawanga amalala ne galonderera ne geegatta ku buwangwa bw'Abaganda, galonderera ku buwangwa bw'Abaganda, nago ne geenyumiriza mu buwangwa bwabwe. Bagamba nti Namunye bw'azina enkazalujja neeyimba. Namunye bw'atijja nnyinimu n'ajaganya. Ekitegeeza nti bw'obeera musanyufu ne banno bonna abakwetoolodde basanyuka. Naye bw'obeera omuntu ow'effubitizi atayagaliza bakulinaanye bakwetoolodde essanyu, tolibeera na ssanyu naawe. Obwo bwe buzibu abantu bwe batamanyi, naddala abali mu bukulembeze obwaffe mu nsi yaffe mwe twasibuka. Nyongera okukubiriza Abaganda, abalangira, abambejja, temwerabira bantu bano. Agnes Nabalamba, David Kijanangoma Kintu Wasajja. Agnes Nabalamba ono nga yeeyita Nabaloga, muwala wa Walusimbi Mpanga. Teweerabira Mwami Kayumba Kamegere Mayiga, tomwerabira. Kayumba kano ak'enkoma temukeerabira. Mayiga awonya, buli waayita awonya. Bw'atyo nyongera okukubiriza Abaganda naddala abavubuka, nammwe abaana baffe abali ku mitimbagano ne Kabaka die hard, temuweeza basajja bano, temubaweeza bano abasajja, temubaweeza balabbayi, okuggyako nga mumanyi nti Kabaka ajja kubeera ku mipiira gy'amasaza era abeerengo nga Kabaka waffe. Temugenda ku mipiira gino, temwetaba mu kikolwa kya Mayiga kyakola okulinnyirira n'okutyoboola n'okufeebya Kabaka waffe ow'Abaganda. Kabaka w'Abaganda teri akkirizibwa kumufeebya. Ekyo kitegeeza nti Namulondo ya Buganda, omulangira abaagiriko oba yaani tafeebezebwa ku ttaka lya Buganda. N'olwekyo kino temukikola, naddala mu abalangira abakyawa Kabaka Mutebi. Kino si kya Kabaka Mutebi ng'omuntu, ng'omulangira, nga Kabaka ali mu Namulondo ya Buganda. Kino kya Baganda, kino kya bulangira, kino kyaffe ffenna, kino kikwatwaliramu n'amawanga amalala. Temukkiriza abasajja bano, temukkiriza akasajja ka Mayiga kufeebya Bwakabaka bwa Namulondo ya Buganda, kugifeebya ko keefuule nti kasobola okubeera kakabaka k'Abaganda, keefuula Kabaka w'Abaganda. Akasajja kano Kakayumba
ak'enkoma Kamahiga kaagala kufeebya Kabaka kumutuula ku nfeetwe kamufeebye kalage ensi yonna nti weekali Kabaka talina mugaso. Ekyo Abaganda temukikkiriza, temukiwuliririza, temukikola. N'abatali Baganda temukikola. Bagamba nti anaatanaka asooka kusinduukirirwa mmeeme. Omuntu ng'anazze mmeeme, anadde emmeeme esooka musinduukirira. Mayiga kino kyakola Abaganda. Atuteekateeka otukuba ekigwo eky'obugazi. Ateeka okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda ng'abufuula ekitalina mugaso, ng'asookera ku Kabaka yennyini okumufuula ekitagasa. Ekirala Kabaka wa Buganda bw'abanga alamula Obuganda tabeera ng'akola mirimu egigye gy'ayagadde ng'omuntu. Obwakabaka bwa Buganda buwa Kabaka obuyinza ne bumuwa n'emirimu gy'ateeka okukolera Abaganda. Omwo nga mwe muli Kabaka okuboneka ng'eri Obuganda buli mwezi. Omwo mwe buli okulaba nti Kabaka alambula Mujaguzo n'amanya nti gyeziri Obuganda butudde ntende. Kabaka wa Buganda amaze omwaka mulamba nga talamuzanga Mujaguzo. Kino kiva eri Obuganda. Era bwe bubanga bwagenderanga ku nnono, ono kati abadde agenda kuggyibwa ku Bwakabaka bwa Buganda kubanga talamusa Mujaguzo okumala omwaka mulamba. Kabaka wa Buganda alamusa Mujaguzo buli mwezi. N'olwekyo mwabalowooza nti bufe otwogera ebintu bino obutamanya tebukuggizaako musango. Tubagamba ebintu bino Kabaka wa Buganda tayinza kubeera ku Namulondo y'abajjajjaffe nga talamusa Mujaguzo. Ekyo kitegeeza Obuganda tebulina Kabaka. Kubanga mu kulamusa Mujaguzo Kabaka wa Buganda aba alamusa abo bonna abaateekateeka Buganda okuviira ddala ku balambiranyi. Aba alamusa abo bajjajjaffe abali mu myoyo gya Buganda abatakyali mu bulamu bwaffe obw'ensi eno n'abaweereza eddoboozi. Mujaguzo Kabaka mulamba. Era Kabaka agenda okumulamusa alamusa Kabaka munne. N'olwekyo nsaba mbategeeze ti Kabaka nga takuba Mujaguzo nakwerokeza Baganda bwanga. Obuganda butegeezebwa nti Kabaka taliiwo. N'olwekyo Mwami Museveni muleke Kabaka akole emikolo gyaffe egy'Abaganda. Mwami Museveni n'omukozi wo Mayiga, leka Kabaka waffe akole ebintu byaffe eby'Abaganda. Ekirala Kabaka waba wamuggyeko amagye, ekyo ffe tetuli bamativu kubanga tumanyi twagala abasajja abambowa abambadde abirye. Twagala abasajja baffe abaayambalanga amaliba g'engo ne babeera ku Kabaka ag'obusimba, abasajja abambadde mu nnono y'Abaganda ne babugiriza Kabaka. Mayiga mu kutyoboola Obwakabaka bwa Buganda agamba nti akoppa bwa Bungereza, naye obwa Bungereza n'ebyambalo bye byayambalanga abakuuma Kabaka emyaka egisukka mu 6 egiyise, era abakuuma Kabaka wa Bungereza bakyabyambala. Lwaki ogoba abakuumi ba Kabaka wa Buganda ku Kabaka wa Buganda? Ffe bwe tulaba Kabaka nga taliiko bagalagala, nga taliiko bambowa bannono, nga taliiko basajja bakutte mafumu, bakutte busaale, obwamuleeta obwakuuma Namulondo okutuukayo bwagisanze ng'ensi efunye emmundu ezaatwala kitaawe entyaki. Ffe tetwagala kulaba Kabaka ataliiko bambowa. Oyo Kabaka abeera muluma, taba Kabaka. Oyo abeera mulangira Mutebi, tabeera Kabaka wa Buganda nga taliiko bambowa bannono. Oyo abeera mulangira Mutebi nga taliiko bataka bamubugiriza bansonga.
oyo abeera mulangira Mutebi kasita abeera nga taliiko baluleereetu ne babuculi. Nsaba okutegeeza mmwe abalangira n'abambejja nti ekintu ky'Obwakabaka bwa Buganda tekikwata ku Kabaka Mutebi Muwenda yekka, kibakwatako mwenna, kibakwatako mwenna, kitukwatako ffenna, kikwata ku Baganda ffenna, kikwata ku bannakazadde b'eggwanga mwenna. Kabaka Muwenda Mutebi ayina okutambula nga Kabaka. Muddeeyo mulabe entambula Kabaka wa Buganda gye yatambulangamu mu myaka gy'ekyenda. Oyo yabeera Kabaka wa Buganda. So no gwe tulaba mu gino egy'enkumi egyakamegere ekimaze ku bantu emirembe, ekitadde Obuganda mu buyinike, omuzungu kyayita depression, oba mu nnyiike omuzungu kyayita depression, kivudde ku basajja bano bakiri mu lulu abatayagala Baganda kukola misikolo gyabwe ku Kabaka waabwe, naddala nga kyakulemberwa Mayiga eyajja okusanyawo Obwakabaka bwa Buganda, okubunafuya, okuggyawo amaanyi gonna ageetooloola Kabaka wa Buganda. Abalangira mwenna mwebale kumpuliriza, Abaganda ne bazzukulu ba Buganda, nnyongera okukubiriza n'okusaba, bw'oba omanyi omuntu ng'ali mu gavumenti oba ng'omanyi ono ani gwe bayita akwanandako kale akandwanaho, oba omanyi munne gwe bayita ani tibuhabulwa, bategeeze nti Abaganda tebayagala kulwana nammwe, kubajja mu buyinza bwammwe. Ebyo byo tebitukwatako ffe Abaganda ba conservative Baganda. Ebitukwatako twagala Kabaka waffe ng'aliko abambowa, Kabaka waffe ng'aliko ab'emizizo, Kabaka waffe nga yeetooloddwa abataka abamusembererwa, Kabaka waffe ng'alina abasajja be abambowa, amajeego oba kiki, ebyo tebikuuma Kabaka wa Buganda nkukakasa. Abaalumba Muteesa bajja na battalions. Ssaabasajja Kabaka Muteesa teyalina bantu bangi, ne bakuba buli wamu, naye abambowa baasitaasa Kabaka waabwe. Mu kyo kirimu obwesige, mulimu n'amaanyi amakusike. Twagala abambowa ku Kabaka wa Buganda, tetumwagalako magye. Ebintu bye mukola bye bireetera obulamu obwa Kabaka okukosebwa. Kabaka wa Buganda ayina amaanyi amakusike agamukuuma. Kyemuva mulaba nti bw'aba atambula, bw'aba akutuuseeko, owulira nti ekintu ekitali kya bulijjo kituuse w'oli. N'olwekyo bano bongera kunafuya Namulondo nga bateekako emmundu, bateekako ab'amagye. Juzi bamuwadde abali mu ngoye za bulijjo, ne tulaba ng'alina omusirikale omu, naye Kabaka wa Buganda tumwagalako abambowa. Ekyo kyo tekiriiko kuvuganya, tekiriiko bwogezi. Ekyo kikakata ku Kabaka yennyini okubeerako, kitukakatako ng'Abaganda, Kabaka okubeerako abantu ab'ennono, ab'ensikirano, abambowa. Twagala Kabaka ng'aliko abambowa nga bambala mu kitiibwa kya Buganda ekitujjukiza bajjajjaffe abaaliwo. Ffe ba conservative Baganda, Abaganda basita kange, ekyo kye twagala. Ebyokulwanirira gavumenti ya wakati n'ebyobufuzi by'obwa wakati, ebyo biriko abaana baffe abavubuka ababikola, naffe tujja kubawagira nga bakola ebyo bwe baba babikola mu butuufu bwabyo, nga babikola. Naye nze alengera ewala sirabawo njawulo. Abaana baffe nze nali mbawadde amagezi buteetaba mu bintu bya kulonda, mu bizire, bateekewo bannaabwe, ensi yonna ebalabe, buli muntu alabe nti bo be balonze ababavuganya, kubanga ne mwe bumalonda ne mugezaako okugamba nti gye muli,
era be babalonda. Kati mwali badde mubireka bulesi ne beerondera abe bavuganya ne beeronda abanaabakolera ki ne mulaga ensi yonna nti ffe ebintu ebyo tetubiriimu kubanga okulonda okwaggwa tekwali kwa bwenkanya, tewali nsi kye yakolawo okulongoosa bantu kudda mu kulonda, kuzza bwesige mu kulonda. Byongera kuba bibi, obutemu bweyongera, obutujju bweyongera, obulyazaamaanyi bweyongera, obugwagwa bubasaanikidde. Nze saaliyagadde sinza kwagala hausigalo wange kwetaba mu kulonda kwani kaŋŋambe omusebeyo wange nedda tebamuyita muzeeyi, omuweereza owange saaliyagadde kwesimba mu kulonda kwa Uganda kubanga tekulina mugaso, tekulina mulamwa. Bakuteekawo kukufunamu nsimbi na kutulugunya na kutta baana baffe. Mwali badde mwewala ebintu bino ne mubibeera bbali. N'olwekyo nze kye muva mula sikyayogera naku ebyo saagala kubanga tebirina makulu. Ekinkwatako ekimpa amakulu Bwakabaka bwange, ennono zange, navaawa, nzaani, kye kinkwatako kye njogerera ennaku zino. Biri nabiviirako ddala era sibiriimu kubanga byonna makwekansaamu. Era ne bwe munaagenda ne bwe munaagamba mulonze ne bwe munaakula mutya era kyekimu tewali kigenda kukyuka. Okwo kumala budde na kuttisa abaana b'abantu ba bwereere tewali kigenda kukyuka. Mubaleke beetoolemu abe beerondamu, beeronde nga bwe bokka be babirimu. Ekiseera kijja kutuuka ekyo kigenda kubaluma nnyo okusinga bwe mugezaako okubavuganya kubanga nekyemuvuganya tekiriiyo. Nze njogera ebintu ebinkwatako ebindi ku mwoyo ebinsuza ntudde, kwe kuba nti basaanyaawo ekintu Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwa Charles Peter Mayiga. Kayumba kali ak'enkoma ate nze namubatiza lya Kamegere. Mwebale nnyo okumpuliriza, naye nsaba Omuganda eyeesobola atuggirewo Mayiga. Mujjeewo ng'okozesa obusobozi bwo. Omukyala Nnaalongo Mayiga agenda kubeera e Namboole. Temukikolera Namboole. Mayiga ayagala kukwata kugwikiriza nga luno jjuzi lwe yali agenze okubageza agenze okulabira ddala okukakasa nti gwe yawa obutwa agenze omutabani wa wava munno. Teri mutemu mu Uganda ayenkana Mayiga, taliiyo. Teri mutemu mu Uganda yenkana Mayiga, taliiyo. Era mu abalangira abakulu naddala abategeerekeka mu mwegendereze kubanga mutendeke mu kuwa obutwa. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abakuume, temwetaba mu mipiira nga temukakasizza nti Kabaka agenda kugibeerako. Bwe mulaba nga mukakasizza nti Kabaka kwali, muli baddembe okugyetabamu. Naye bwe kibeera nti Kabaka asindise Wassajja, simanya asindise ono omusimbu atabaala Nabalamba, simanya ate nze Kamegere nze ndiwo, simanya ate Mugoziita, manya batumye omulangira gundi, manya Kabaka asiimye, temwetaba mu mipiira gy'amasaza nga Kabaka tagiriiko. Mwebale nnyo okumpuliriza. Omumbejja Ndagire tajooba, atayagala nnyo kunyigirizibwa, atayagala nnyo abo atayagalira ddala abo abagezaako okusaanyaawo Obuganda. Mbadde neerabidde ewa Ssekabaka Kiweewa Masanafu nategeezebbwako nti waliwo abagenda batunda buli kintu ate nga bamanyi nti tebalina byapa, bajja ne bawa abantu ebyapa eby'ebikwangala. Abantu mwegendereze abantu abeetolodde
ku ttaka lya Ssekabaka Kiweewa e Masanafu bajja kubabba. Mwebale nnyo okumpuliriza.